Mugamba mutya mmwe mwenna abali ku channel yaffe eyitibwa Kyaiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako, kigenda kuba kirungi nnyo. N'ekirala likinga video. Kati olunaku olwaleero njagadde mbawe ku ddagala lino ligenda kuba libayamba nga bawaako eddagala eryo ery'okusirisa omuntu oyo ng'abadde akuteekako omumwa akwogerako. Njagadde mbongere n'eddala. Okusookera ddala ebikoola by'ensujju ebyo biriko eddagala ery'amaanyi nnyo. Ebikoola by'ensujju bye tugenda era okukozesa, ebikoola tugenda kukolera ku kikolo kwennyini osobole okuziba oyo, osibe omuntu oyo akwogerako, akussaako omumwa akwogerako kino akwogerako kiri. Njagadde nkulaga eddagala engeri gy'ogenda oddikolamu osobole okumutunga omuzibe omumwa ogwo aleme kuddamu kwogera, kagenda kuvaako bulungi nnyo. Njagala tugende ku nsujju. Tugenda kukozesa ensujju, ebikoola by'ensujju ebyo, akakata akabeera kaakavaayo. Bwe tumala tufune ebikwanso bibiri, tufune n'akapapula. Akapapula ako wandiikemu amannya g'oyo gw'oyagala okusirisa, gw'oyagala okutunga omumwa oyo abeere nga taddamu kwogerako. Omuwandiike mu kapapula ako, kazingezinge bulungi, owandiikamu amannya ge abiri bulungi nnyo. Bw'omala okugawandiikamu bulungi, njagala tugende ku nsujju, ku bikoola by'ensujju. Tugende ku ako akabeera kamera nga bw'okalaba, nga bw'olaba gwe tunuulira kye ndi mu kukola. Tufune obukoola obuto, tuteekemu akalimi ako akabeera kagenda mu maaso akabeera kamera ke tugenda okusiba. Tugenda kasitoopinga kabeere nga tekaddamu kumera. Ndowooza olaba tuzingiddemu akapapula ako k'owandiiseeko amannya g'oyo gw'oyagala okusirisa, gw'oyagala abeere ng'akuggyako omumwa. Bw'omala okukazingiramu bulungi akalimi k'ensujju ako akamera nako tukasibe. Akalimi ako kasitoopinge kazingire bulungi kabeere nga tekaddamu kumera kussaako bukoola. Akakoolaba ke tusibye bwe kaddamu ne kamera, omuntu oyo aba ajja kuddamu akwogereko. Kati gwe fuba okulaba ng'okasiba bulungi nnyo kabeere nga tekaddamu kumera, tekaddamu kugenda mu maaso, olw'ensonga nti gwe tubeera tusibye ye muntu oyo gwe tubeera tutunze omumwa ogwo aleme kuddamu kwogerako. Kati n'olwekyo bw'omala okukasiba bulungi nga bw'olaba, funa ebikwanso bibiri. Olina kufuna bikwanso bibiri. Ekimu kifumitemu nga bw'olaba bw'otyo, kifumitemu ku sayidi emu okisibe. Awo obeera oli mu kumusiba mumwa ogwo aleme kuddamu kwogerako. Okitegedde? Oteekemu n'ekyokubiri ekikwanso, kitunule sayidi endala. Okitegedde? Omutwe gw'ekikwanso gutunule sayidi, n'omuwala gutunule sayidi. Bw'otyo nga bw'olaba. Buli okwegamba omutwe gutunule sayidi n'omutwe omuwala gutunule sayidi. Obiraba ndowooza nga bwebiri ebikwanso ebyo. Bw'otyo bw'obeera obisiba. Bw'omala obisiba kaleke ewaawo. Awo tuobeera omaze omutugga omumwa ogwo, oba omaze ogusiba. Okitegedde? Kaleke kasigale nga kasobola okuddamu okukula. Jjukira we kaddamu ne kakula aba ajja kuddamu akwogereko. Naye we kalemera omwo munda mw'okasibidde akalimi ako akabadde kakula, bwe kalemera omwo n'oyo aba tajja kuddamu kwogerako, ajja kuvaako. Kitegedde? Kati bw'osanga nga tugeze embwa ng'ebadde eyitamu n'ebikutula oba omuntu n'abisumulula era abeera omuntu oyo amusumuludde, olina ofuba okulaba ng'oddamu obisiba. Bw'obeera obisiba oteekeddwa okulaamiriza. Olina okulaamiriza bw'oti, naye oyogera amannya g'oyo gw'oyagala okusiba, gw'oyagala okuziba omumwa ogwo. Olina okwogera amannya ge abiri, okugeza osobola okugamba bw'oti nti gwe gundi nkutunza omumwa ogwo era ngusibidde wano. Ebikwanso ebyo obisibe. Toddangamu okunjogerako. Akantu kano we kaddangamu ne kamera, naawe oddangamu n'onjogerako. We kagaana, we kasirika, naawe sirikira wano. Toddangamu okunjogerako. Nkusibye omumwa ogwo, ebikwanso bino bisibe. Kitegedde? Nkusibye omumwa ogwo, toddangamu okunjogerako. Eno nga w'omusiba. Kitegedde? Kijja kuba kirungi nnyo. Omusiba. Olaba akantu ako ak'ensujju akakoola, obukoola obwo bw'ensujju obwo bwe tukozesa
jjukira munda tusibiramu akalimi akakabeera kagenda okuvaayo okumera okasiba bulungi nnyo kaleme kuddamu kumera. Jjukira we kaddamu ne kalanda kitegeeza abajja kuddamu akwogereko ako k'obeera osibye oyo omuntu gw'oyogeddeko gw'obeera okoze ki gw'obeera osibye. Okitegedde? Jjukira tufunye akapapula ne tukazinga bulungi nga akapapula ako wandiiseemu amannya ge era amannya ge ago oddamu n'ogwogera ng'eno olaamiriza. Bwe kityo bwe kiri. Gwe atabitegedde bulungi osobola okujja ku WhatsApp namba yange n'ombuuza nja kwongera okunnyonnyola. WhatsApp namba yange eri 0777873401 yeeyo WhatsApp namba yange nja kuba nkuddamu bulungi nnyo. Bwe kityo bwe kiri. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kye mbasaba mugere maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi nnyo. N'ekirala likinga video mbeere bulungi. Mweraba.